obubbi bwa NRM bwe kibanga kyekyo NRM tugivuddemu katugibalekere kubanga ffe tuli kakiiko kaki nze ayogera nze ndi kakiiko ka NRM akakola akaba asatu tumuluka nze ndi kutu ndi kuwanu naye tukoye obubbi bwa NRM era tubukoye ddala nsaba His Excellency Dr. Museveni yonna gy'ali ajje mu kalulu kaffe akakisanyi 3 twagala bwenkanya tubawadde essaawa 24 kale kambongeremu tubawadde essaawa 28 bwe baba tebakikoze tugenda kukola ekiddako kyekyo. Omusajja yagamba nti mpaawo atalikaaba, omulala n'addamu n'agamba nti mujja kiwulira era byebyo ebigenda mu maaso. Bino mpaawo atakaabye era nga akaliro buli omu akawulidde, agambye bagivuddemu nti NRM bagivuddemu. Nabaleetedde luli emboozi ne mbalaga nga waliwo ebyabadde bigenda mu maaso wakati wa Hadija Namyalo n'abaana ba ghetto, kwegamba nga nabyo tebitambula bulungi era ng'okweyogerera ebisongovu kuli eyo. Ekibadde mu NRM mubadde mukiraba campaigns, wotuuka mu bayimbi nabo babadde divided, nga waliwo abagwa sayidi y'ono naye nga bonna bali ku campaigns ezimu. Kwegamba oli wavaayo n'agamba nti tugivuddemu, towakana. Twali twakamala wano akalulu omukyala Nakangubi Jennifer abasinga obungi gwe tumanyi nga full figure, ebigambo byayogera ndowooza mwabiwulira ng'agamba nti byakwegumya naye naffe tetuli bulungi. Era nga tukyali ku nsonga za kalulu, wano Honorable Goreti Namuga era naye ali mu kwemulugunya ebintu nga mubiraba abantu bawangulanga olunaku naye kugenda kukya bwagendanga okukya ku makya ng'ate biralamu. Nsaba okutegeeza eggwanga nti ekirungi okuva we nawandiika ebbaluwa eyo omukulu returning officer w'Essemba bwe tuwuliziganya yaŋŋambye nti ebiwandiika agenda bimpa ku Lwokubiri. Ne mmutegeeza nti Olwokubiri wala kubanga ebbaluwa nagikuwa ku Lwakubiri tosobola kutwala wiiki nnamba okumpa ebiwandiiko. N'aŋŋamba kaagezeeko okulaba nti ku Lwokutaano ampa ebiwandiiko. Kiba kya nnaku nnyo returning officer okumma candidate yenna zino documents zensabye. In any case these are public documents. Mukimanyi bulungi nti returning officer yenna alina okuleka copy ya declaration form ku polling station. Njagala bambulye polling station yonna mu Uganda gye baleka declaration forms. So nze sisuubira mukulu alije kyova olaba nabijja ku level y'Essemba buli nembibaddiza Kampala ensonga eno egobererwe. Era ekirungi Kampala yamwandikira muga nti bino webadde tuwa ebbaluwa yagambye nti ebiwandiiko bino honorable byewabadde osabwa nti mukulu returning officer yabirina. Era nange nabadde nkimanyi nti returning officer yakola ki yabirina. Naye tugezaako kwongera kutegeeza ggwanga nti tusobola okutwala emitendera egiri mu mateeka bannamawulire basobola okufuna okwenkanya. Nzikiriza nti documents zino zijja tuweebwa, ebiwandiiko bino bijja tuweebwa. Sisuubira kuba nti ŋŋenda mu kkooti okusaba returning officer okumpa ebiwandiiko bino kuba nakyo kisoboka. Kusobola okugenda mu kkooti ekiwandiiko ne kivaayo nga bamukomperinga. Naye sisuubira nti awo anaatuukawo kuba akimanyi nti kyensaba kiri mu mateeka era tebisobola kunnyimibwa. Era yaŋŋambye ku Lwokubiri yabadde ampa naye ssebo namusabye nga ku Lwokutaano yampa ebiwandiiko bino kuba birina obudde bwabyo. Naye ekirungi kya bino byonna byatuwa njagala okutegeeza returning officer nga tweteekateeka okubifuna. Munnange mulimu ebimu ebyasigala mu field oba byabagwako bite tetumanyi. Kati ogenda kwesanga ng'empapula eziri ku street kubanga nze bandinayinga okufuna wadde declaration form n'emu. Era ssebo kyembadde nerabidde okutegeeza ife oluvannyuma lw'okukijjuza okutukijjanya mu field okukuba amasasi n'okwewala okutta abaana ba agents baavaayo abawambibwa bateekebwa mu butu bateekebwamu abaana bava ku polling station olw'obulamu bwabwe. So nsaba okutegeeza nti zino documents tujja kuzifuna, omukulu ajja zituwa kubanga tugoberedde mateeka. Awo tuvuddewo akafaananyi koolaba oyo mwami abadde yeesimbyewo esaidi z'Embaale oba industrial area ng'ayagala kya MP. Era munnanga akalulu nno yanoonya akalulu era oba muzeemu nfolowinga ye mukulu Wasukira Anthony. Naye munnanga akalulu ekawedde nga baamusinga agambye nti katandikira wadde kalimoke era kalimoke kaako yagambye nti kekadde noonye ssente ninde emyaka 5 we ziba ziweddeko ate nziremu mbe nga nkola ki noonya akalulu.
nonno ye n'okwewandiisa abantu be baazisonda buli kimu abantu baazisonda naye yateeka ku bunkenke yateeka obunkenke ku incumbent era ekibadde wali naye kukakana oli n'amusinga azeeyo kalimo ke akakalabanyi. Otuvuddewo olunaku olwaleero omukulu Medard Sseggona n'omukulu Asumani Basalirwa nga kwotadde n'omukulu Mathias Mpuuga nnaku olwaleero babitaddemu engatto ne beesogga ekitalya ne bagenda okulambula ku Honorable Muwanga Kivumbi. Bagambye nti badde balina omulambulako kubanga bavudde wala olugendo lwabwe beetegeera. Naye nga byonna bigenda mu maaso, waliwo agambye nti ye yategeererawo nti Muwanga Kivumbi bajja mmukwata. Katuwulire lwaki. Muwanga Kivumbi ne bw'atandigenze mu kkomera ku nsonga ezimuvunaanibwa ku ssaawa eno mu nsonyiwa Oluganda we mba ndwonoonyemu era eventually yandigenze mu mbuga z'amateeka. Lwaki nkugamba ekintu ekyo? Omwami ono ayina ebigambo bye yakozesa by'ebigambo almost byebimu ebya NUP byekozesa byetumanyidde wabula ate yayitirizaamuko ate yabeera direct nnyo yavaayo n'abaga nti President Museveni awunya mu mutwale n'ekivundu kye muli ba Museveni mugende naye nannyini mufu yakwata awawunya. Okitegedde ebigambo bye yakozesa byali bigambo bya buwemu. Kuno kuba kuwemula, kuba kumanyiira, kuba kulinnya ku muntu. Ebigambo bino byesitaza. Gwana ayagala omukulembeze ng'asobola okukozesa ebigambo bino naye ate simunenya. Bano abasajja baali b'amagezi, baali b'amaanyi, abantu nga babaagala era nga n'ebigendererwa babiyina. Ebirungi eri abantu. Naye bwe beegatta ku kibiina ekya NUP, ekya Ssaabavumi Kyagulanyi, otyanga ekibiina nga kyo kikulemberwa omuntu nga muvumi amalayo. Nga naawe omwana gwazadde muvumi amalayo. Abawagizi be abatuma kuvuma. Ffe mwatulwanyisa na bivumo. N'owemula Jenny. Naye mulina okumanya nti gye mwakoma otuwemula, gye mwakoma otuvuma, gye twakoma okuguma. Nti kati kwega ne bw'okwata ennyondo n'okuba kuba ebivumo byammwe muloza nti bizitowa byenkana n'ennyondo. Jenny tolina kivumo kyonvuma nekikola ki nekinyiigira kuba namanya nti bwe bulamu bwammwe ate tugenda kubeera nammwe mu nsi nga bwe muti we muli temwerabira nti entebe teriiwo. So omusajja ono ne bw'atandiyingidde ekkomera ku nsonga ezimuvunaanyizibwako ku ssaawa eno yayina okuliyingira ate ne bw'atandibadde President Museveni nti yamutadde mu mbuga z'amateeka ku lw'ebigambo by'akozesa. Nabaga nti tukola bintu tomanya ani gwe birumiza, tomanya ani anyiize ate tomanya ani aba n'obusobozi n'amaanyi n'obudde n'akasente. So mwenna abali mu Muwanga Kivumbi neera bamulimbiridde neera bakoze biki waliyo kana akantu katono nnyo naye kanene kazito. Na bino si bigambo bye si yabyogera. Omanyi mmwe mwewakana baddiehard's ba NUP bambi mwatuuse ekiseera n'obwongo ne busanguka nti n'ekintu kye weerabidde era ensonga ki tubatera mu clips buno togaa nti Jenny bambi alimbiridde oba ye yabyogedde. Bino bigambo bye yabeera excited nnyo oba yava awakaawe ng'omukyala amuwunyidde. Kuye mu mutima gwe yawulyanga nti kwegamba yawulira nga jjajja yakoze eki bikwasa ennaku. Bwe muteetereze mujja kwesanga nga mugenda kusibibwa ku busongo obw'ekisiru. Please. Nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo omukulu Nubian Lee yawangudde era essaawa ya kakati wetwogerera mmeeya omulonde ow'e Nakawa. Naye mu kuwangula kwa mukulu Nubian Lee ono abantu bangi bavuddeyo kubanga bamuweerako ng'ekyokulabirako era nti engeri gye yeetwalamu ne engeri gy'azze nga yeetwalamu kwegamba njogera ekindeke ki leka tuwulize omwami ono
kichaga mwami Nubian yono tusobola okumukozesa nga akapande kikyoyigira ku Nubian li nsooka okuyozaayoza mukulu Nubian li Bukeni Ali olw'okutuuka ku buwanguzi obw'okubeera nga kaakati ye pulezidenti w'e Nakawa era yasalawo ku binaakolebwa mu Nakawa division. Naye sooka weebuuza olugendo lwa Nubian olumutuusizza eyo ekisumuluzo kibadde ki? Obwetowaze, empisa, obwesimbu n'okuwa mukama we ekitiibwa. Kambabuulire, tewali muntu aliraba ku buwanguzi mw'eno nsi nga towadde mukama we ekitiibwa. Tewali muntu aliraba ku buwanguzi mw'eno nsi ng'oli muwanse. Kyonoonya kiri awo lwakuba ggwe olowooza nti ogenda kukifuna nga bw'okinoonya. So ng'ate awo w'oli w'okolera wabeerawo nsigo. Tewaliyo muntu alifunira kisiikirize mu muti gwa mukama we. Kyokka ate omuti gwa mukama wo gusobola okusuula ensigo n'ogenda n'ogifunamu ekisiikirize kyo. Singa oli wa mukama we ekitiibwa, wallahi ya Mungu ogenda kubeera Nubian li w'enkya. Singa tootunulenga mu sowaani ya boosi wo, wallahi ya Mungu ogenda kubeera Nubian w'enkya. Singa toolabe mukama wo ng'ali wansi wo, wallahi ogenda kubeera Nubian w'enkya. Ne bw'ofunangamu ekirowoozo nti naye wano mukama wange mu kino nkimusinga, bw'oba tosobola kukimuwabulira munda, muleke nga tokireeta ku mpewo. Ate era ne bw'obanga tokireese ku mpewo ng'ate era tosobodde kimugamba, kisiimuulemu mu bwongo bwo. Kubanga ekyo ekirowoozo ky'ofunye ky'olowooza nti kisobola oyamba mukama wo, weewaawo yakulaze nti tekisobola muyamba, kiyinza okufuuka olumbe olugenda okukusaanyaawo. Nabwe kityo mwenna abakozi abali eyo mukozese Nubian li ng'akapande. Mutunuulire Nubian li. Oyinza obutasobola kuzimba nnyumba ya mukama wo, naye bw'onoomukwata obulungi naawe osobola omumufunamu akasiisirako. Nubian li tafuuse His Excellency Kyagulanyi kyafuuse. Kyova olaba teyeesimbye His Excellency Kyagulanyi we yeesimbye. Naye mu bukulembeze bwa Kyagulanyi afunyeemu ekikye. Kikyoyigamu ggwe omukozi ali eyo ayagala okuŋŋoŋa mukama wo? Kikyofunamu ggwe omukozi ali eyo ayagala okukkakkanya mukama wo? Okimanyi nti mukama wo ye ttaapu kw'osena? Okimanyi nti mukama wo mwe muli amaanyi ge? Okimanyi bw'okutula mukama wo naawe obeera weekutuliddemu? Kyokka ate kya nnaku olw'okuba mukama wo ye yalina strategies ze, gwe oyinza okulemwa omukutula. Naye wakati mu kulemwa okumukutula gwe taakukutule. Kambawo ekyokulabirako mu abakozi ab'epika eyo. Buchaman Nubian li byali olwaleero, oyo Buchaman ye yali bibadde. Naye tunuulira Buchaman ku TV ng'ali mu kulookera, gundi wankozesa n'otansasula, gundi wankozesa n'otansasula. Ng'eno Nubian li alindiridde lunaku lwa kulayira nga pulezidenti w'e Nakawa. Kitegeeza ki? Tosobola kufuuka mukama wo, naye ate mukama wo osobola okumuggyamu ky'olifuuka. Oyinza obutazimba nnyumba yenkana ng'eya mukama wo, naye ate mukama wo osobola omuggyamu akasiisira mw'osobola okwebasa abaki? Abaana bo. Baganda bange ne bannyinaze agatatya mukama waago, omulimu njagala mugutwale ng'amagye. Olifuuka omugezi okusinga mukama wo ng'omaze okuyita ku ranka ye. Kubanga ne bw'oligituukako olw'okuba ye yagikusookako, alisigala ye siniyawo.
Mukama Katonda bwe yali atonda ensi yagitondera mu mitendera nga buli omu alina levo kw'alina okukoma era nga buli omu alina levo kw'alina okussiza. Bagamba Abaganda nti omukulu kyalaba nga atudde gwe omuto ne bw'okangabala ng'ofunye amadaala tosobola kukirengera. Buchaman ekyo teyakimanya. Nubian Buken Ali President w'Ennakawa ekyo ye yakitegeera. Tuwenga babosi baffe ebitiibwa. Nkiddamu, tuwenga babosi baffe ebitiibwa. Tuwenga bakama baffe ebitiibwa. Era njagala okubazzaayo ku bonna ababadde beesimbyewo abeekandagga obukulembeze bwa Kyagulanyi nga bawulira bamusinga bali luddawa, n'abakkiriza nti Kyagulanyi ye mukulembeze waffe bali luddawa. Tuwenga bakama baffe ebitiibwa, tuwenga babosi baffe ebitiibwa. Ekisooka, teri Katonda waakolera nsobi. Buli Katonda waafuula omuntu kyamufudde aba alaba nga yagwanidde, wadde nga gwe muli owulira nti si yabeera agwanidde. Naye buli Katonda gwafudde kyafudde aba alaba nga yagwanidde, aba alaba nga yasaanidde. Gwani eyekiika mu nteekateeka za Katonda? Gwani alowooza nti oli mugezi okusinga Katonda? Kubanga Katonda yali asobola okusalawo nga nze ndi mulungi okusinga Navio. Kale era lwakuba tugezaamu faanaganamu nze ne Navio, naye tugezaako faanaganamu. Naye Mukama yalina ensonga lwaki Navio atunula atyo nange ntunula ntyo. Kakati gwe ne bw'onadde eno n'okiiya wadde mulungi naye era kina, wadde mulungi naye era kino, Mukama alina ensonga lwaki ye gwe yafaananya bw'atyo. Mukama alina ensonga lwaki Kyagulanyi gwe yafuula ekyo n'atakifuula ggwe. Mukama alina ensonga lwaki yakuteeka wansi wa bukulembeze bwa Kyagulanyi, si Kyagulanyi gwe yateeka wansi w'obukulembeze bwo. Kikyentegeeza Mukama wo ne bw'abanga afaanana atya, gwe osigala ali mu maka. Wadde osinga Mukama wa Kabina, wadde omusinga Sura, wadde omusinga Sitima, tosobola kubeera mulungi kusinga Mukama wo mu maaso ga bbaawe oba mu maaso ga boosi we. Era tosobola kugwanira mu maka ago olw'okuba olaba oli mulungi kusinga nnamaka oyo gw'onyoomoola Mukama w'omukyala. Wa boosi ekitiibwa. Oyinza obutafuna kike era oyinza obutafuna kifaanana kike, naye ate mu ye osobola okumuggyamu ekikyo. Kulonda kwa 2021 bameka abaafuna ebyabwe mu Kyagulanyi? Kulonda kwa 2026 bameka abafiiriddwa ebyabwe lwa kuzoleya Kyagulanyi? Kambajjukizeeko John Patrick Amama Mbabazi yatuukako ekiseera n'awulira nti mugezi okusinga mukama we. Ali luddawo olunaku olwaleero. Tosobola kushayininga kusinga mukama wo, tosobola kubeera mugezi kusinga mukama wo. Ali wa mukama we ekitiibwa yalifuna omugabo gwe mu nsi, kubanga Katonda talabika, tayogera. Katonda ayogerera mu ffe abantu, Katonda akolera mu ffe abantu. Waliwo omuntu omu twagera ne tufunamu obutakkaanya, Amerika neemusalako obuyambi. Kyeyava agamba oli Katonda, ne mubuza Katonda yaani? Golowooza Katonda yaani? Katonda akolera mu ffe abantu, munze mwe muyita muwogowo. Kakati Kyagulanyi mukama bw'amukuweereza ng'owa post office agenda okukuleetera mugogowo okuva ewa mukama, bw'omumanyira obeera omanyidde Katonda, bw'omuzala w'obeera ozooze Katonda. Mwe babosi bammwe ebitiibwa,
mulabe ku kitangaala nga Nubian. Obukakkamu Nubian takozesezza bigambo bingi era tayogedde bigambo bingi okukakasa abantu nti asaanidde okubeera omukulembeze waabwe oba pulezidenti w'ennakawa. Naye background ye ey'obwetowaze, obwesimbu, obukakkamu n'okubeera one man stand bimuliisizza ku ddiba lya kkapa ne bw'aba yalibadde mmese. Muwe bakama bammwe ebitiibwa, musse mu bakama bammwe ebitiibwa, ennaku zammwe ez'oku nsi zibeere nnyingi. Kizibu okusanga enjuba ensuwa essa omuweesi, kyokka ate omuweesi oba omubumbi asobola okwabya ensuwa. Omuntu wenna ng'obadde wansi wa bukulembeze bwa Kyagulanyi alina amaanyi agakusaanyaawo n'agakumaliriza. Nkiddamu, omuntu yenna ng'obadde wansi w'obukulembeze bwa His Excellency Kyagulanyi alina amaanyi agakusaanyaawo n'agakumaliriza. Mwami Kyagulanyi mu National Unity Platform ye mwami buyinza. Muwenga mwami buyinza ekitiibwa. Bwe yali akyali mwami buyinza mu Firebase, waliwo eyagenda n'atandikawo Badman Camp n'ennyimba n'azikuba. Guno gwenkumye tegugenda kuzikira zaake. Tezaazikira essigiri. Temwazzeemu kumulaba ng'anoonya muliro kuwujja. Gundi twakkolera n'otatusasula Nubian akaaba. Kati Nubian waali mu kujaguliza, gwe yaddira mu bigere ali mu kukaaba, butali bwesimbu, butali bugumiikiriza, n'obutaba na mpisa n'okunyoomoola mukamaawo. Abakozi mwenna abali eyo ku mirimu, kyonoonya tekiri wala, kiri awo mu kampuni mwokolera. Abaana ab'obuwala bannyinaffe bakadaama, kyonoonya tekiri wala, kiri awo mu nnyumba mwokolera. Baganda bange abalenzi abakola obwa watchman mu mawanga ga Middle East, kyonoonya tekiri wala, kiri awo wookolera. Abakozi abakolera mu zikampani nga Ntakke, kyonoonya tekiri wala, kiri awo wookolera. Naye obuzibu okimanyi nti kiri awo wookolera? Oba ggwe oyagala mu Ntakke ojje mu Ntakke ennene eyo. Mu Ntakke toyinza kujja mu Ntakke, wabula mu Ntakke oyinza okujjamu akabeekeeri akafumba obugaati obubwo oba akasiikayo budonati. Okwo kw'olirandira n'okola Ntakke ye esobola n'okusinga eya Ntakke mw'obadde okolera, naye olina kusooka kutya Ntakke mw'okolera. Ntegeerekese bulungi ba sweet yenze yeekolera itongo. Yoga mwami Bukeni Ali Nubian nkuyigirako bingi, obukakkamu, obwesimbu n'okuwa boss ekitiibwa. Kye kisumuluzo ekisimbula emmotoka ekutwala ku buwanguzi. Musule bulungi oba musiibe bulungi kusinziira ku budde n'ensi mwe musinzidde okulaba nga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukumwa nabyo tovaawo.